Akatabo agamyuka omutezi essuula ey'okubiri abakunja kkoyi. Nga mmaze okugwa emmotoka yange mu mitambo nagifuumuulira ddala awatali kugibalirira. Okumanya nagiwa ekigere mu kkubo namalamu eddakiika 10 zokka so nga bulijjo wantwaliranga eddakiika 3. Oluusi n'essaawa ennamba ekkubo bwe lyabeererangamu omugombagano gw'ebidduka. Ewa mukwano gwange Ashirafu Mulumba nayitawo ku lutwe embwa lyeyita ew'omuweesi nga yeeyuna ew'omwazi w'amaliba. Newankubadde Mulumba yali mukwano gwange nfiira bulago oba muyite fanfe gwe saakisanga kantu konna, naye ku luno nali saagala kumuyingiza mu kakyali ono lwe nali mmaze okutegeera nti ayinza n'okunfuukira akakundugulu akasammukira n'atakumaga. Mulimu natuuka obudde butandise okubuna emiwabo era nga n'emmunyeenye nabisaaniiko etera okwememulira okumpi n'omwezi etandise okuziimeera. Abakozi ab'ekiro baali batandise okunnyuka era beewuunya nnyo okundaba mu kiseera ekyo kubanga mu mbeera eya bulijjo ku mulimu natuukanga essaawa 2 ez'okumakya. Bano nabayitako buyisi ne neggalira mu ofiisi yange nga bwe nninda mukama wange n'abakuŋŋaanya w'olupapula muyitire mu byali bintuuseeko. Obudde bwonna nalinga ndowooza nti abampembe banaaba bazza engulu tebaaleme kumpondera ku mulimu gye nali nkolera. Nalowooza mu bukyamu kuba nakanda kulinda nga buteerere. Kino kyayongera okunkanga kuba nali njagala bankwatire ku mulimu ng'ensi yonna eraba era oba nga nalina omusango ntwalibwe mu mbuga z'amateeka olwo nalwo luggwe. Mukama wange omukyala Rose Seerabidde Kalibbala bwe yatuuka ne ndumuviira ku ntono. Namunnyonnyola byonna ebyali bintuuseeko n'engeri gye nawonera awatono awaalemekere okubuuka. Nga mmaze okubimuyitiramu yantegeezanga naye bwe yali yaakafuna essimu okuva ewa Meeja Kaberenge ng'amulabulanga bw'atasaanidde kufulumya mawulire ge nali nnina kubanga gaali gajja kuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga era mbu singa aneefuula nampulira zzibi olupapula lwa muyizi lwali lwakuggalibwawo. Mu ofiisi ya Nnaabakuŋŋaanya nalwayo nnyo ne kireetera n'abakozi abalala okutandika okulowooza nti ekyali kiguddewo teyali mberebezi eya bulijjo bannamawulire gye twali tumanyiiridde. Ku bino bwe kwegattako n'oluvuuvumo olwali lutandise okuyitiŋŋana mu kibuga nti nali nkwatiddwa, bakozi bannange ne batandikira ddala okutunula entunujju ng'akanyonyi akabiikira mu ttooke. Omukulu yantegeezanga bwe yali agenda okuyita olukiiko olufuzi olwa kampani luteese ku byali biguddewo. Yaŋŋumya era n'andagira okugenda mu maaso n'omulimu gwange awatali kutya wadde okuttira omuntu ku liiso. Yankuutira obutabaako mukozi gwe nsunirako wadde okumulaga ku bifaananyi bye nali nkubye. Yasindika nfuuzi kwennyamira kubanga naye kennyini nalina bingi bye nali mukisizza. Saamutegeeza ku nnamba z'essimu ez'abakozi baffe ze nasanga mu ssimu ya Meeja Kaberenge. Saamulaga kapapula kali akaali kawandiikiddwako nti ndikibuulira ani. Obudde obw'okunnyuka nga butuuse eridda eka saalikwata ne nsalawo okusula ewa mukwano gwange Daniel Kabembula. Ye emmotoka nagireka ku mulimu okuva lwe nali mmanyi nti nondoolwa ate nga nali saagala kuleetera munnange Kabasa oba Emineene. Takisi gye nalinnya nayo yannyanjulira obuzibu bw'abasaabaze bwe nali sirowoozanga nako. Emabega ku mutto ogusembayo waaliyo omuvubuka ng'ataddeko ka leediyo ak'omu ssimu ate nga n'omugoba naye ataddeko leediyo ey'omu mmotoka. Leediyo zombi nga zikuba omuziki bw'atudde munda n'osoberwa. Abasaabaze abalala baali bawakanira ebyobufuzi ng'olowooza nti n'ebifuba biyinza okuba buguma essaawa yonna ne balwanira mu mmotoka.
Omusaabaze yali anninaanye yatandika okulya amagi amafumbe ate omulala n'asaba ebinyeebwa ebisiike bwe wamma n'ofa ekituyu ate nga tolina gw'oyinza kugambako. Eyamala eggobe mu kibya ye musaabaze eyasooka okumaga ng'engabi enkasuka eryambe, oluvannyuma n'agamba nti, "Bannange musiriikirireeko. Nali ndowooza nti atusaze ku muguwa, naye ekyanzigya enviiri ku mutwe kwe kutandika okukuba navooto nga bw'aleekaanira waggulu nga bwe yali omubbi, omwenzi, omusamize naye Yesu n'amulokola." Omubuulizi w'enjiri yali akyagenda mu maaso n'ogugwe, ne wabaawo omugoba wa takisi eyali atuva mu maaso n'atemya ku mugoba ow'emmotoka mwe twali n'akabonero akalaga nti mu maaso eyo waaliyo abaserikale b'ebidduka. Omugoba yakyusa emmotoka n'atuzza mu kakubo ak'amakutu. Akakubo kano kaali kajjudde agannya n'ensalosalo nga gy'obeera nti tuli mu bikata bya lumonde. Omubuulizi baali bamusalidde ku luliko ennimiro. Yakyusa ku mbuulira ye omwali n'okufutyanka enzikiriza endala, ate olwo n'ayogera ebigambo kumpi ebyasanyusa buli omu bwe yagamba nti, "Bassebo ne bannyabo, mbasaasidde nnyo olw'agannya gano agagenda gatukuba. Kansuubire nti mu mmotoka muno temuliimu mukyala wa lubuto. Tuli mu kkubo lino erijjudde ebisirikko kubanga mmotoka gye tulinnye terina bisaanyizo. Nannyini mmotoka eno abadde akimanyidde ddala nti emmotoka ye terina bisaanyizo. Yandibanga n'okulabulwa yalabulwako dda naye n'afuuka n'ampulira zzibu." Ne mu bigambo bya Katonda waliwo abantu bangi abatambula olugendo lw'obulamu bwabwe ku nsi nga tebalina bisaanyizo. Kino kye kiseera okufuna ebisaanyizo ebikutuusa ewa Katonda nga tobonyeebonye nnyo era nga tokooye nga bwe tuli kati. Aleluuya! Fenna twamuddamu nti Amen. Nagenda okuva mu takisi nga ntegedde bulungi ensonga eziwaliriza abantu okwegulira emmotoka ezaabwe. Oluusi bambi ne bwe babanga si kye baalisoosowazizza. Nga ntuuse ewa Daniel, twejjukanya ku ebyo ebyaliwo nga tuvubuka naddala nga twakava e Makerere. Daniel ye yali bestimaani ku mbaga Ivan Konde ng'awasa Aida Naluyima, naye kaakano Aida ye yali muka Daniel awedde emirimu. Bw'otegeera engeri Aida gye yakyusaamu obufumbo tolemwa kwesekera. Ewa Ivan, Aida yamalayo emyaka 6 naye nga tazadde ku mwana. Nnyazaala we yateranga okujja okukyalira ku baana be naye nga buli lwatuuka abasanga nga bwe baali nga tebannafumbiriganwa. Yakoonanga emimiro oluusi n'okwatula nti, "Nnyabo, omwana wange ng'alabye obutazaala ku mwana, aligenda na ggoogoonyo." Aida Naluyima yalaba biri bityo n'asaba bba yeefunireyo omukazi omulala amuzaalire ku mwana. Konde yalwawo okukkiriza naye yalwedda n'awanguka ng'alaba mukazi we ayitiridde okumupeeka omukazi omulala ate nga ne nnyina yali ayitiridde okukoonanga emimiro buli lwe yajjanga okubalabako. Aida yawerekera ne ku bba ku mukolo ogw'okwanjulwa. Teyakoma awo, yatuukira ddala n'e Makindye Konde gye yali apangisizza mukazi we owookubiri ennyumba. Konde bakazi be bombi yabawa amannya amapya agalaga nti yali afuuse Namakaabirye. Aida Naluyima yamuwa erinnya eryamukuuma kubanga ye yali mukyala w'omukulu eyamuggya mu ddiba, ate owookubiri n'amuwa erinnya erya Kaddulubaale. Kaddulubaale olubuto yalubuukira mu mulyango, anti mu mwaka ogusooka yali amaze okukubawo n'atuukirira eyabbulwamu erinnya erya jjajjaawe Bazirengedde. Olubuto olwokubiri Kaddulubaale yafuuwa Lulege n'akubawo Ameeru, Waswa ne Nakato, olwo Konde n'atandika okuyitibwa nga Ssaalongo Konde.
bwe mbanyumiza ebyali mu maka gano ne sibategeeza ku bintu ebikulu ennyo ebyaliwo ng'abalongo bazaaliddwa, nja kubeera ng'abawadde ekiwagu ne neesigaliza enkota. Abalongo olwamala okuzaalibwa bati, Ssaalongo ne yeesiba ebbombo ne mmuvuga mu mmotoka yange yogayoga mu maka g'abazadde ba mukazi we, ate oluvannyuma ne tudda mu maka g'abazadde be. Ku njuyi zombi Ssaalongo yakolerayo ebintu bye bimu. Olwatuuka mu maka g'abazadde ba mukyala we, n'andeka mu mmotoka nga n'okutokota etokota, n'atambula ng'ayolekedde ekisasi ky'ennyumba, ate era we yakoma kuba teyayingira mu nju. Bwe yatuuka mu kisasi ne yeeyambulamu ebbombo erimu n'alisuula mu kisaasi, n'alangirira nti Mukasa yatuwadde ezzadde. Ate abaali munda ne bamuddamu nti bweza. Olwo ye n'abaddamu nti bwa Mukasa. Ate abaali munda mu nju ne bamubuuza nti gaali meeru nandiki maddugavu. Yabaddamu nti gaali meeru kuba abalongo tebaali ba kikula kimu. Bwe bama kuba nga baali ba kikula kimu yandibazzeemu nti gaali maddugavu. Mu maka g'abazadde ab'enjuyi zombi Ssaalongo teyalyayo kantu konna kaluba olwendo lw'otuzzi. Olaba n'okubuuza teyabuuzanga. Bwe namubuuza annyinyonnyole ku ebyo bye yali akoze, n'antegeeza nti yali akoze emikolo ebiri: okubika abalongo n'okuteekawo olukanda. Okubika abalongo kwe kulangirira amawulire ag'okuzaalibwa kwabwe, ate olukanda lwe lukomera oba emizizo egiba giteereddwawo era nga gibeererawo ddala okutuusa ku lunaku abalongo lwe bazinibwa. Mu gimu ku mizizo gino mwalimu obutaddamu kukyaliragana oba okulya ku muwumbo gw'emmere ogumu ne bajjajja b'abalongo. Ku lunaku olw'okuzina abalongo yali ntujjo y'amaanyi mu maka ga Ssaalongo Ivan Konde. Ku ludda lwa Nnaalongo yalondebwayo Nnaalongo omukulu, ate ne ku ludda lwa Ssaalongo nayo baalondayo Ssaalongo omukulu. Bano be baali bannannyini mikolo. Ndowooza mu nkola eno Abaganda baagendererangamu kunyweza Luganda, ekitiibwa ky'abalongo kireme kuba kwabo bokka ababazaalira ddala. Eggulo limu obulira bw'abalongo baabusiba ne babuwunda n'ensimbi eŋŋanda ne babuteeka mu kibbo. Baateekamu ebbombo, olwenza n'ensimbi. Enkeera abazadde ku njuyi zombi baatuuka era ne basanyukirwa nnyo. Buli ludda lwajja n'omuwumbo gw'emmere, ate ne Nnaalongo naye yali afumbyeyo omuwumbo ogw'enjawulo nga teguli ku mmere eyagabulwa abantu bonna. Ekiseera ky'omukolo gwennyini bwe kyatuuka, abazadde okuva ku njuyi zombi baabajja mu mituba emisaakaativu mwe baali batudde ne babayingiza mu nnyumba. Buli ludda lwayingira n'omuwumbo gw'emmere, ate ne Nnaalongo n'aleeta omuwumbo ogugwe. Gyonsatule baagigatta wamu ne gifuuka omuwumbo gumu. Baakolanga bino byonna nga bwe bayimba ennyimba z'abalongo nga zino: nannyinimu weeryowe tuleeta ssebo Ssaalongo, weeryowe tuleeta abalongo bo, nannyinimu tokuba ku baana kitooke, ssebo Ssaalongo tokuba ku baana kitooke ebbanga. Bino byonna okugenda mu maaso nali ntemya bukofu, kumpi kuteeka mambo ku maaso, neetegereze bulungi buli kyali kikolebwa. Si lwakuba nti nali munnamawulire kyokka, naye n'olw'okwagala okutegeerera ddala empisa eno nga bw'eri mu mpisa z'Abaganda. Nagenda okulaba nga Nnaalongo omuto asoosootola emmere ey'omuzzo eyali egattiddwa okuva mu miwumbo giri esatu. Nnaalongo Kazaalabaana yennyini yakoleza ssezaala we ebitole by'ettooke bibiri, ate ne Ssaalongo n'akoleza nnyina wa Nnaalongo ebitole bibiri. Baali bakyalya emmere eyo ne zireeta abajjwa ne beesogga eddiiro. Omu ku bo yalinnya mu mmere
abaali bagiya ne beesasa era tebaddayo kugikombako. Abajja baakuuliita n'emmere okwalina enva ez'obutiko obubaala obwali bukuba n'omuga oguwulirwa ennyindo ne bagenda mu lusuku ne beggweera. Singa tekyali kiro kino kye nasula ewa Daniel, santegedde makulu agali mu mikolo gino, kubanga ku olwo lwe gyakolebwa nabula gwe mbuuza annyinyonnyole. Naye bwe twali twejjukanya ku ebyo ebyaliwo, Daniel Kabembula n'antegeeza nti emiwumbo gy'emmere 3 egyaliibwa gwe gwali omukolo ogw'okumenya olukanda. Olukomero olwali lugaana bakazaala baana okukyalira bakadde baabwe lwali lumenyeddwawo. Daniel yeeyongera n'antegeeza nti mbw ate oluvannyuma emikolo egyo baagiddamu mu kimpowooze kubanga yali nsobi okusiba abalongo eggulo limu nga tebannamenya lukanda. Ate n'ekirala, jjajja w'abaana omukazi azaala Ssaalongo ye yali ateekeddwa okusiba abazzukulu be, so oyo jjajja gwe baagula obuguzi okukola omukolo ogwo, ate nga Ssekkono tawaanyisibwa. Erinnya Ssaalongo Kkonde lyaleeta ekizikiza mu bufumbo bwa Aida ne Ssaalongo we, oba kaŋŋambe nti ne Ssaalongo wa muggya we. Ssaalongo yatandika okumalira ebiseera bye ebisinga obungi eri Nnaalongo, si lwakuba nti Aida yali amukyaye, naye lwakuba obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana n'okuboola obulungi yali tayinza kubulekera Nnaalongo yekka. Aida yatandika okwemulugunya n'okwesonsa ku buli kasonga. Ndowooza yali amaze n'okukola entegeka ey'okumufunira ennyumba ku mulimu gye yali akola, anti baalugera nti ganyabba ng'alabye obujjo. Kyaddaaki Aida yasalawo eby'obufumbo abyetegule ng'akyalimu emmunye. Yafuba nnyo okumusikiriza n'okumuwooyawooya akomewo mu maka ge, naye mwana muwala n'akubira ddala enkanda wansi. Oluvannyuma Kkonde yatuukirira mukwano gwe Daniel Kabembula eyali bestman ku mbaga ye, n'amusaba ayingire mu nsonga zaabwe akkirizise Aida obutamulekera mpeta gye yamunaanika ng'ensi yonna eraba. Kabembula yakola kyonna ekisoboka, naye era Aida ne yeerema. Ebbanga Kabembula lye yamala ng'asemberera ennyo Aida lyamulabisa ebirungi nkumu ku ye be yali talowoozangako. Eddoboozi lye ery'eggono, akabiri akaaliiri n'akasekoseko ku matama, byonna yatandika okubiraba, kubanga era mwana muwala ono teyali mulungi, yali mulwadde. Ne Aida yatandika okulaba engeri Kabembula gye yabbirirangamu amaaso ng'amutunuulira, n'asalawo okumwatulira mu kabaluwa akatono ennyo ke yamuwandiikira nti, "But in my mind of all mankind I love but only you, Aida." Olw'okubanga mu kiseera kino Kabembula yali akyali kinnejjulira, bwe yafuna akabaluwa kano amasannyalaze g'omukwano ne gongera okumukuba era ne yeesanga mu nnyanja y'ebirowoozo. Ekirowoozo ekimu kyamugamba nti ensi eriwulira etya, ate ekirala ne kiwakanya nti eziggwa obulungi bakulaganda ge. Ekisembayo kye kyasinganga okumujjiranga entakera okutuusa lwe yeevaamu, naye n'awandiikira munne nti, "Osangudde ekyobeera ekiri eno gye mbeera nga kikalubya embeera, ne bw'aliva mu mbeera ng'atandise okuvumbeera, tulimuzza mu mbeera." Daniel. Eno ye yali emmanduso y'obufumbo. Eno ye yali emmanduso y'abafumbo bano abaali bansuzizza. Eky'omukisa omulungi omukwano gw'abantu bano bonsatule Daniel Kabembula, Ivan Kkonde ne Aida Naluyima tegwafa, ate ne Katonda n'abaanukula
ne Aida n'akubawo eddenzi mu bbanga lya mwaka gumu gwokka okuva lwe yafuuka muka Kabembula. Okumanya ng'enkolagana y'abantu bano yali ezimbiddwa ku lwazi, Ivan Konde ne mukyala we Kaddulubaale bakkiriza ne bazaala omwana ono mu batiisimu. Ku mukolo kwe twayiikirwa amanzaali ne tukamala, ne Aida amala atugambe nti he was the best man at our wedding and he's the best man in my life. Ate ne ku mukolo ogw'okuzina abalongo, Kabembula ye yeebuuzibwangako kubanga ye yali asinga okubitegeera. Nga tumaze okwejjukanya mu mboozi eno eyali ennyuvu, ebirowoozo byange byatoowolokoka era ne ntwalibwa mu kisenge ky'abagenyi okugalangatanya ekiwanga mu ngalo. Neebakira ddala bukeerere tebuzindwa, era enkoko ezaali zikookolima ng'ezisindana ze zangolokosa. Zaakookolima nga bisoko bya muwogola, anti eyawaka bwe yakookolimanga nti mu nsaka y'enva mwe bali nfumba, ate ey'oku muliraano ng'ebakira nti kinvinvi oyo y'oyo atumaze. Neebaza Katonda eyayawukana n'ebitonde bye olw'okumpaayo omukisa omulala okulaba ku njuba. Ye Ssaala ey'okumakya nagigattako n'edduwa eya kunuutu esomebwa mu biseera ebyakazigizigi oba eby'entalo. Mukyala waffe yali amanyi okubudaabuda obulungi abagenyi, yategeka mangu kacaayi kaffe kali akedda ka supa lukoni ne tukanywa. Nga sinnava waka, Bakabembula bampayo ne Ssaala eya Mirembe Maria Omukama ayongere okumbikkako obusubi. Nga ntuuse mu takisi, omugoba waayo yassaako leediyo okuwulira ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Omusomi yasooka ku lupapula lwa Focus nga lukulembeza eggulire eryali ligamba nti munnamawulire omwatiikirivu yazindiddwa. Teyannyonnyola bingi okuggyako okugamba nti ebisingako awo mu bisange mu Focus afulumye olwaleero. Ku mulimu nasanga abakozi bonna bajagaladde ng'ekyayi ekinaayiwa obugolo, ng'abalala bali mu bukuukuulu beewuunaganya. Bambuuza ekyandobera okubategeeza ku katazi akanene bwe kati ke nnagwamu. Nabeetondera naye ne mbategeeza nti ekyo kyali kikyali kituuza, kubanga gavumenti ya Dubya yali mmalirivu okusaanyaawo eddembe lya bannamawulire, ate nga naffe tetwali bakuzingira mikono ng'eddembe lyaffe lityoboolwa n'okusinga bwe gwali nga tetunneefuga. Nga mmaze okukkalira mu ofiisi yange, nasowolayo olupapula lwa Focus n'entandika okulusoma. Ku ggulire lino kwali kuwerekezeddwako n'ekifaananyi kya Meeja Kaberenge, nga ku ssaati ye kuliko n'akapapula akaaliko amannya gange ke namutungako nga kalifomu amaze okumugoya. Ndowooza munnamawulire bwe yagenda mu ofiisi ye okubaako byamubuuza nga tannafulumya sitoole eno, yamusanga tannategeera nti waliwo ne kalabbi eyali amutungiddwako eggulo limu. Kirabika nti Ssempala bwe yasisimuka teyafuna na budde kukyusa ngoye, wabula yagenda bugenzi mu ofiisi ye, ng'owamma abaalugera baalutuusa, eyakusinze ensekere ekwetissa mu gina. Mu bufunze, Focus yagamba nti nawonera watono okuyoolebwa ekitongole kya Naza, era mbu nga nali neemulula mu ngeri eyaleka abakekezankebete nga banjasimula bugolo. Munnamawulire ono yategeeza abasomi be nti Meeja Kaberenge yeegaanira ddala nga bwe yali tamanyi ku byali bintuuseeko. Yeeyongera n'agamba nti ekyamwewuunyisa ke kapapula akaaliko amannya gange nga katungiddwa ku ssaati y'omukulu. Yasalawo obutabaako na kyambuuza ku kapapula ako, si kulwa nga amuggyako kamera n'asaanyaawo akatambi akaaliko ekifaananyi kye yali amukubye.
Ku olwo nafuna amasimu mangi okuva mu b'emikwano ne mu bamu ku bakungu ba gavumenti abakulu abaali bakiraba nti ekitongole ekikessi kyali kivudde embwa weeyotera ne kituuka gonja waakalira. Banjozaayoza n'okunsiima olw'obuvumu bwe nali njolesa mu mulimu gwange. Obuvumu buno n'okufuba okulaba ng'obwenkanya bubaawo mu ggwanga bye byanfuula ow'ettutumu, bye byafuula omuganzi ate era omukyawe mu bantu ab'enjawulo. Abantu abasinga obungi abaawulira ebyangwako n'abaabisoma mu mawulire balowooza nti ndi mulogo, musamize era nga bwe mba muyizi ndikaalinnyeewa ataziga ebulako. Bingi ebyanjogerwako n'abandi ne batuuka n'okugereesa nti nalina ejjembe kalondoozi ne namuzinda ge nasindika okutunga kalabbi ku ssaati ya Meeja Kabenenge. Newankubadde ng'ebyo byonna tebyali bya mazima, Ssaabawakanya bw'ate ani yandinzi